Omu ku bantu abana okulwayo obwakabaka bwa Buganda okuddukirwa n'ennyumba ey'omulembe oluvannyuma lw'okumala ekiseera ng'ennyumba gy'abeeramu efuuse ganyegenya. Gye buvuddeko obwakabaka nga bulwamu n'ekitongole ky'obwannakyewa ki Habitat for Humanity batongoza omulimu gw'okuzimbira Akyatenda ennyumba okukyusa embeera ze. Olunaku lw'eggulo Ssaabasajja Kabaka yasiimye n'akwasa Akyatenda ennyumba eno wakati mu nkuyanja y'abantu okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Ng'oggyeko kwasa mwami Abubakari Ssentongo ennyumba, Ssaabasajja Kabaka amuteereddemu emifaliso n'ebitanda. Olwaleero tutuuseeko mu maka ga Akyatenda amaggya tumusanze yaze okusedda. Akyatenda ategeeza nga bw'atagenda kwerabira lunaku lw'eggulo mu bulamu bwe. Ono agamba nti ennyumba gye bamuzimbidde emwerabiza ennaku yonna gy'azze ayitamu. Waliwo yali akyazi yali abaddeko ne Ssaabasajja oba okutuuka mu maka ge okuggyako nze Ssentongo nze nafunye omukisa ogwo Ssaabasajja okutuukako mu maka gange n'okuzimbira ennyumba ate era n'asalawo okuginkwasa. Neebaza nnyo era neebaliza ddala Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ekintu kye yankoledde. Allah amuwe musera ogujjudde era amuwangaaza emyaka 1000. Akyatenda yeebazizza abakulembeze ab'enjawulo olw'okumujjukira era ne yeeyama okulwanirira obwakabaka. Meeya wa Katale Municipality Council abo bambeereddewo nnyo okunkolerako ku nsonga zange n'okuyimirizaawo obulamu bwange. Abatuuze b'e Bulega mbeeyanza nnyo kubanga nabo bambeereddewo nnyo. Ono aliko obubaka bw'awadde abakulembeze. Nze kyensaba gavumenti oba kyenkubiriza gavumenti ya Uganda erabike ng'etuddiza ebintu byaffe. Gavumenti y'Emmengo esobole okulabika nga yeekolera ku bintu byayo, kubanga luli gavumenti y'Emmengo nga Sir Edward yakyali kabaka waffe nga ye yeesolooleza omusolo wano mu ggwanga lino, ebintu bya Buganda byali bulungi. Ye mukyala we nga lwamu n'abaana beeyanza amaaso moogi olw'okuba n'okolayo n'asalawo abakyusiza obulamu. Twagiddemu bulungi ate ne twetaaya kubanga leero buli mwana yasuze wuwe. Buli mwana bw'agamba nti neebaka wano ddala nga weewo nti weebake n'omufaliso buli omu n'ajjayo gw'ayagala era buli omu yeebasenga bwe yeeyagalira. Neebaza Kabaka kyatukoledde kubanga tubadde tusula ng'ambwa mu nnyumba ng'akayumba katini wobeera munda oba olaba ne wabweru nga mulimu enjatika nnyingi nnyo. Mu ebituli wansi n'amabaati mafu. Neebaza Kabaka nti atuzimbidde ennyumba ennungi ate etumala. Era abasinga obungi kuno bagamba nti kiŋŋwanidde Ssaabasajja okunzimbira ennyumba kubanga nze wembeera saagala ayogera bubi ku Mmengo, era bw'obanga oyagala emirembe toyogera Kabaka bubi oba toyogera ku Mmengo bubi, egyo emirembe gyendi. Paul Mukiibi, BBS ageesigika.